Okay, nze waswa Emmanuel Mulitya mwebale nnyo kubanga mutugoberera kansubire muri bulungi muje musinzirayo mwenna mbabuzaako ebintu bya Kenzo bino bibadde bya ssanyu naye tebiwedde bulungi bibadde mwakavuyo kangi simanyi police kye badde yagaza Kenzo leero oba teyatambulidde ku mateeka. I don't know what really happened and what went wrong. Depending ku bibadde ku kisaawe Kenzo watukidde ku kisaawe avuka badde banje ba boda boda abadde bagenze omujima kigambibwa nti omugagga Catch Investments yawadde ba boda boda mafuta ne motoka zonna zitambulidde ku Kenzo zigereze munone ku kisaawe. Bavuka bangi bagenze ku kisaawe okugenda okujjayo Kenzo era n'abakoneddwa nga bali mu kkubo naye mu kudda poliisi negezaako bange bataataganya mu ntambula zaabwe bagenze ofuluma ekisaawe nga poliisi ewambye boda boda z'abavuzi ba boda ezimu nga basindika banka lyabwe. Then oluvannyuma poliisi y'Entebbe oluvannyuma Kenzo n'atabuka n'abagamba sigenda kudda Kampala ng'abaana tebateereddwa nga ne boda zaabwe teziteereddwa bwe batyogayoga nga bakidde ku poliisi. Kye bazudde nti wabadde olukwesikwesi lwa Kenzo okusula mu kkomera era abadde agenda kukwatibwa naye mbu Katonda abadde ku sayidi ye olw'ekisa kya Katonda n'asimattuka. Kiruta akaseera ka ssaawa nga nnya kubanga Kenzo avudde ku kisaawe ku ssaawa nga 8 n'amala ku poliisi essaawa nga 2 agenza okuyingira e Kampala okuyingira le Makindye tumalidde buli kimu nga ziri mu ssaawa nga 12 n'ekitundu. Bwe gutyo abamu bakwatiddwa abalala basuzeeyo mu kkomera era n'atwalika n'agamba nti singa poliisi tebata agenda kera ku poliisi kugenda kweropayo not kweropayo naye kutuukayo ne poliisi emusibe lwa nsonga nti alumiriza poliisi okubanga abaana be bakwadde busa era bakwadde bwerere. Kenzo bwati bwanyonyodde baganda baffe mukubye babwerere afande mwesigo ow'Entebbe oyo yasinza okukwata afande mwesigo Entebbe okoze mubi abaana baffe bonna ne piki zaabwe abaana mubakubye leero tewali muntu yenna ayinza kompuleninga nti bamusiseeko akatambaala teri ayinza kompuleninga nti bamukubyeko oluyi teri ayinza kompuleninga no babadde bakima mwana waabwe ku stage njagala bannayuganda mukkirize nti tusobola okubeera nga tucelebratinga achievement zaffe nga netumaze teekamu byabufuzi oba okitegeera bulungi bambi mbadde nsaba omutima mulungi ku lw'abaganda bange bambi baleme sula mu kkomera ekitegeera baleme sula mu kkomera nsaba buli omu gwe kikwatako bw'owulira omulanga gwange baganda bange bambi mubateeyi ekitegeera bwe banaaba tebabatadde nange nkyanja kuddeyo ku poliisi nange bankwate nange nja kuddayo mbeere nabo mu kkomera kuba badde baze kunonanze. Era bwe gutyo eribadde essanyu liggweredde maziga Kenzo yasimatuse okukwatibwa kubanga mbu abadde agenda kukwatibwa naye teyeebuuza lwaki poliisi ebadde emukola ki emukwata tategedde ensonga we zivudde. So ensonga za Kenzo zino zandiba nga zigenda kwongera okubeera enzibu ziyinza obutaba nnyangu because kati ziyingiddemu okufa ziyingiddemu okukwata bodaboda z'abantu ziyingiddemu abantu okusibibwa eribadde essanyu then kate byononesebwa ononesi kale kwa ebintu bizibwe Kampala wana ebintu sibire bitegerekeka somewhere. I think this guy was supposed to be given guidelines kwa inotambulira other than okutandika okudda mu kubaana abantu badde bagenze okusanyuka okufa. Waliwo n'omuvuka badde bamuyita musujja avugira obulira ku stage za Kenzo wali salama agambibwa okuba nga naye afiiridde mu njege eno si byangu abamu bakoseteddwa kati weebuuza what really happened program yabadde kiki kyadde kiganye samwe ebintu ebimu ebyebuuza ne bikusobera mwana naye byebyo mumusabire Kenzo bintu bireka si birungi tujja nga tufune feedback ya police ennyonnyole full reports okusinza ku bibaddewo na lwaki embeera neetuuse ku weeti nga bwe kibaddewo. So bwe gutyo guli ebintu ebadde byessanyu bigwedde mu maziga abantu bakaabye bantu balumiziddwa bantu banyoleddwa musajja abadde ategeeze ne pati ewaka nga yakuba ndongo olumbikidde nti muntu afudde endongo aweekomye.